Kati simanyi oba yakoza katenga nawe wajjemu emitwalo 5 kati oba yakoza advantage kinti John taliyo bijakigadde katambala balagenti obani toba John kati tebakusibako ogwo obubi anti njija munnaye ngoli ajja bamya kamoli ngo obani yagwa mubbi agwa munda kati kolo nze yatwala nga sente waka bembanga nyuka zatwala sente waka nakwata mona bukwata ku sente ono kana nakwata ku sente wakwata sente zali mmekezo sinyingi bono okoze mtwalo 7 mtwalo 10 omwezi bwebityo kale wajja wafunirawo omulimu nga kuwa sente mitwalo 7 omwezi manga kuba nyimba za Amiira bali kubenyi ngero kati robot nefa ngane mukama Amiira na mumisi ngokulya ku nyimba ze robot oba omuzindalo speaker oba speaker oba robot nalaba robot kwa techayo ga robot kulaba ko bannaye nkwagala nnyo bane ndifani bane nkwagala nnyo ndofuna t-shirt eno ndali malubimbi funa t-shirt eno bannaye bili kitundu wali malubimbi nofuna emitwalo 2 kitundu ani yali atunde ezo t-shirt za Princess Amiira oli just ogenda na kutako ekintu kyoyagala kyali antu atunda nti oba ya Amiira ogenda n'omwanjagala kino yina akikolerera then osasula sente walimu olubimbi ne bakwa emitwalo 2 kitundu nasasulako omutwalo kandi wabula ogumu kitundu wena ngamba actually kwali nakola lumonde nenkola lumonde ne gumu kitundu nengana empayo ne mja t-shirt ya Amiira kati bwe nagenda nga ate okabachi simanyi waje kiyo ate kati okaba buka esanyu mnembu mbuli esanyu bambi sigala kalo nange Princess Amiira fani wonze muyino nakola lero mbadde nsaba nkunoonyeko sinkana omuvubuka ono kubanga avudde wala nnyo okubeera nga ajja kweno programu asobola okunoonya byonna byanyumiriza bamusiba nga azze okulaba bamugoba ku mulimu lwakuba yali anoonya sente ajje mu show so bingi awo omuvubuka ngono bambi aba yeetaaga n'akusisinkana mukwano Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School or Frumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa. Here to take care of you. Staffever Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. HK Media yenze Hadija Kigozi mu life experiences and adventures nidako n'omwana omulenzi wano gwendi naye yantendedde nakunanga Hadija Bansiba lwakubanga omuyimbi omu ne bakola kyekera bamusiba bamugoba ku mulimu kati njagala okumanya omulenzi ono kyayina gye bayita laavu kwe bayita okwegomba omuntu. What exactly is wrong with this boy? So tuzo lwalero tubega tuyitamuko mu story ye tumanye nti ddala kiki ekiruma omulenzi ono bwe waba waliwo amagezi asobola okubeera n'engeri gy'amuyambamu oba mu comment section ne mumusalira ku magezi kijja kubeera kirungi nnyo nnyini ddala. Njagala okubabaza nti mubale nnyo okutulaba, mubale nnyo okutwagala, mubale nnyo okusubscribinga. Yenze Hadija Kigozi kwendi ku mitimbagano egy'enjawulo, kwendi ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter, beera ng'ofollowingako bulambalamba. Bagala ffe ba BBH Travels bebateekamu omusayi okulaba nga sheetambula bulungi, gendayo okole ku visa change. Gwe wenna ali mu Dubai sookola airport visa change osobola visa extension ate nga mpozi
bakulambuza Dubai gwali eno ng'oyagala kugenda basobola okukulambuza ne bakubukingira hotel ne bakolera buli kyonna ky'omanyi mu Dubai so omulimu gwo guba gwa kusasula bo ne bakuteekerateekera aba honeymooners aba tourists abagala okutambula abasuubuzi oyagala kuyiga w'osuubulira bakutambuza mu Dubai monna bakubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga babe nga bakolako bulambalamba banaffe aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti banyiga ebinywa gendayo bakunyigeko ku binywa okole ku massage o enjoying a VVIP treatment poza taba Global Links Limited bakugamba nti bo basuubula ebintu okuva mu India paka Uganda bakubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga aba Star Fever bakugamba batwala bana Kuwait gwe wena yagala okugenda Kuwait wokka bakubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga babe nga bakolako bulambalamba ngenda kusembyayo abashukura Herbal Pure Solutions bano bakola ddagala ganda bakugamba gwe omwami atesobola musayizi abakyala bagala okubeera nti mwongerako ku nsonga zammwe ez'ekisenge bakuyambako obulungi abalina ebigala nga ulcers sukaali pressure babikakkanya bakubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga tutambulirewo nsayinza okulaba nanga kusanga nyabo oli otya ne bulungi nyabo mpozi gwe nyabo amanya go bwani manya gangenza yiga John yiga yenyabo yiga John yenyabo weddiraje neddirangabi bayiga beddirangabi yenyabo uzaalibwa Masaka kalisizo Masaka kalisizo kye kyakuleese e Kampala najja kukola wajja kukola nengera okujja nagira under Princess Amirah lwa Princess Amirah kugamba era najja okusinga ndaba Princess Amirah yakuleeta e Uganda omulabe e Kampala ntere mulabe okuva e Masaka omulabe yeah. wamulaba no era zinaba lindako kati wongamba nti Princess Amirah yakuleeta e Kampala omulabe otegeeza ki nti kale mwagala okumulaba ng'omuyimbi nti oba ngende nti oba kwa Kamwesi ngendewo omulabe kandaluzange Masaka kugambe omukyawo tebatera kujja abayimbi kali ngeno mu tawuni nti oba ali ku Freedom City oba kwa Kamwesi kweganga omanyi mu tawuni eby'omu tawuni bisingako eby'omukyalo yeah. kati wajja otya e Kampala okulaba Princess Amirah kati kanzikenzireko emabega katono nkubulye natandika ddi okwagala Princess Amirah twali ku mukolo gwa senge Masaka ekalisize era kwali kwanjula njukira bulungi kati mu kwanjula senga afulumira akayimba ka Sibokya aka Princess Amirah Sibokya oba kamanyi yeah abane kati bwe yafuluma bane ngaina vibe bulungi omukolo ngaina vibe Princess Amirah yali azze kwogwa omukolo oba just omugole yafuluma bufulumi nga kidongo kikubanga omuyimbi taliiwo yafuluma nga kidongo kikuba naye nga omuyimbi taliiwo nate kasina kumanti oba akayimba ka Princess Amirah just nawulira akayimba wenjagala akayimba from that kanezira waka nempulira akayimba kacyavugira mu matu akayimba ako Sibokya pandembanga nyima akayimba mpola wenjagala akayimba ako kati nga sinabafuna simu nga sinagula eno simu nije nene ngadda sinadika simu kama pensi ninga ro mukwano gwa mita Maria kati nga Maria abere ne wajja waffe nugende ekiteti kene Kampala kati Maria ne Maria ileko go mukolo kwa twajjanga family ngoma mukolo gwa ali gwa family twajjanga aba family Maria nangamba Maria nanga John nkubulya kyo manya yimba akayimba ako konzani Princess Amirah ngamba Princess Amirah yani ngananga sinakola ki sina ma Princess Amirah yani nambuli obimba bwe yayimba bichi ngamba banaye nangamba kati watoba 1 week nangamba manyi Amiira ali kwa Kamwesi ne Kampala ngamba mali kwa Kamwesi nga ndi mukyalo 2019 njukira bulungi mu covid yawo ninga tebagamba mu covid teri bayimbi so nga Maria yagaja singize bizendo wa endo kitetika ningamba oba jali no okujja nene nkezi bili nentune enkoko fune transport andete eno nagenda okulaba Amiira kwa Kamwesi nga balanze wawulira ku radio ye Masaka nga balanga Uganda we yakugamba senga wange naye senga bugenti waliyo Amiira kwa Kamwesi konze nilabambe ondayeko yo mukyala bambe kimanka lungi tutafadinga wakamukambwe mama nenjirinya yangamba wancha nena yangamba ngalo aliro nti wancha neninya njije waka kiteti kamale vechira tugende enchakwa kwa Kamwesi kwa Princess Amirah mama naye nakatuke ne kitetika tatanga yuyo bane yankuba tatawo yankuba kati ye tatawo yakusanga atye ne Kampala ekitetika yewa kitetika onunga buruka kumukaga walo kikube kya mukawo ene okugaya za road
kati taata wo yakusanga waawe ekiteetika wajajja waffe ekiteetika wajajja waffe nga woosibidde kati ye taata wo yali ava mu kyalo oba baamugamba nti ozze eno baamugamba nti nzize eno najja nga akugoba najja nga ngobeera naye natukabinga naye wuuyo maama zaavuga yankuba eno enkovu eno eri wano eno neeno bane ate oli bwakuba gw'olina emyaka emeka kati nawuza 17 mu Desemba nga 12 tosoma no covid tosoma ne covid jajja ngoma omuntu okuteka sente kati wakoma mu kirasi senior 1 kati tatange nanji bane yankuba no nangamba gino emyaka otandika otyo okwegula n'ova ewaka biki nanzingako ne tuddayo nini ngamba nobwonkuba nina okulaba Amiira bwe nobwonkuba ane tubeere waka kati gyali gituuse emyezi 2 nga nzeeyo mu kyalo tejja wange ne mukaya gy'omanyi noyinza omulimu terenjeekewa Kampala eyo mbeereyo so ne kulaba ani Amiira gyange bami nga ye takinako buzibu ekyo nanonyiza omulimu mukazi wattu bambi ani yakunonyiza jajja wange mutumiddeko era bambi nanfunira omulimu ku supermarket awo mu Kiteezo oba mu Kiteezo omanyiwo mu Kiteezo awo kuba lyo mu Lusanja nga omwezi bawe 7,000 nenga 7,000 baramukyali mu kyawo 7,000 laba mingi biki kati wali osomera mu kyalo nga tonnaba kujja eno Kampala kati tewaddayo lwakuba wajja okulaba Princess Amiira ne bikwatira eno si ensonga eri awo nti yamakulu naye nakwata mona bukwata ku sente ononeka nakwata ku sente wakwata sente zaali mmekeezo si nyingi buno okoze 7,000 10 omwezi bwe bityo wajja wafunirawo omulimu nga kukuwa sente 7,000 omwezi ne zikulalula notaddayo mu kyalo simanyi kati awo nengamba 7,000 obukulu tekiri ku 7,000 ku salary ngende solola bani Amiira nengamba afunye chance nenga nata mukambwe nvuddewo nti wakasitiru bannaye jeje namukira simu namugamba nafunye biki ebyo kono mwanda okusomero basajja kukola ayina okukola eno nkola ki bwe mulabira sikudde okamala kononeka wadde yatasodde okulinnya bwajje mwe mumwagira omwana biki edwali yombo kabamange bambi mukazi support buli kimu agamba yesu oba kifuba yagamba ito obuyisi no netusalima mwe nangamba ngazo ina koge wati tawne tonswaza bagenda mu town kola sente biki nanga omuzadde wanabulira omwana ambulya bulungi nnyo namatiza nagamba agende buli omwana sina no sinika mu kyalo so scratch 11 konze bikimu ngamba yentere ngende ye oba kibiba kirungi ngamba bugambi yes nebuka kuba nnyo kujja nenja mu town eno kati bwe nafuna omulimu wali mu Kiteezi nera niko kukola nasika kubeera mwana wange sina yega mmanyi mulimu omupya tolina kulaga ddalu ambeera wa mukyasanywa myangu olinza okaddiwoolaga eddalu ku mulimu nembeerawo bulungi kati watituka emyezi 2 Maria balamu Maria kegola ambulya story za Amiira kati Maria nga alina kusimu ennene nandaga yayimba sima jangu nkwekule akafukali gwe mbikwasiza nyimba nyingi bambi za Amiira bannaye nenjagale nenjagala Princess Amiira kati bwene ndikokolanga nawaitawo robot buno robot zino batikawo ba memory card neyimba ba flash yezo omwezi wali nona kugwako wamvukala bamutanga Paulo nga sikache bati nemwa Paulo mpala mpala ebiri kitunungule ki akaloboti nambe sente nambe nenga robot neneula nomutwalinga negula memory card bannayo najwa nyimba za Princess Amiira yonna Princess Amiira ine nyimba mmeka oba zinganga 19 program nesolo kuba memory card yali ya kasanvu oba kakaga 16 GB buno obutono oba yeyo 8 kaka obutandiki bwako obwo bannaye nemanga kuba nyimba za Amiira bane kubenyi ngero kati robot nefa ngane mukama Amiira na momisi ngokulya ku nyimba ze robot oba omuzindalo speaker oba speaker oba robot nalaba good robot tekola techayogera robot nga techayogera nabanga robot yefudde like a wireless speaker oba chichani speaker eri wireless ngoteka mugundi memory card maybe oba ye robot ya ngamba robot yebde naye ne robot yefudde robot oba gundi brand y'omuzindalo bali bagita robot zandu muno ekyo munchita robot oba chimchita robot kati awusijja kulima munaye kati robot befalinga naye ngambedde Amiira kati kusondi walinga omuzindalo
nga tuguteeka wabweru oba mulaga gumeta bakasoma kale kasoma bayinza olaba nekireka natunako eyo n'abantu besupamaketi bebityo kati nesigaza gundi eno ng'ekyakola eno USB erimu emekaadi kali nga anti mubaza kati kumakyajja atwala abaana akuma okawungeezi alina byasoma eyo akuma okawungeezi nga olugenda bwati nga nteekamu bane nga nnyimba za mmeze zikuba ku roboti nga zezikuba nga nja kuyimirira ku veranda nalikuwa kuyimba ennyimba za Amiira bannaye lumu ku lumu soko nyimbire yakayimba ka Princess Amiira kamu abantu mayinza okugamba olimba kayimba kati akonna oba zeke neesimira bagokugamba njagala akayimba kasenga akapya ke yakafulumya n'akapya okamanyi kanyimbire tuwulire twagenda nesenga mu lusuku yanga amatendese kati olwo nkuguse kyera nfuna omusajja kati nkuze era we wansangira wasanga bantendese n'ogamba ojja kunkima yangu wankulopere enempe weekoze ettima tandise okutintima bakutonnanga remote yange zaalimu obuzannyo bwate njagala ojja obulabe olonca kyanke naye njagala afuneyoko nange kufaani njagala bwa engeri yokka gy'oyimbamu akayimba okafiiringa naye Princess Amiira nkimanyi akumanyi nti gy'oli manyi bannaye bannimange entambulidde bannaye gama Yesu yagala omulabeko bwoti face to face kale okay bambi kati mune kati nga tuzeeyo kali nga omuzindaalo kali nga tufunye omuzebe kali nga nzibwe ntikamu USB banne pani benyimba za kuganza mbuli akimba kamdo nako sidi sanyu lya obula bambi kugamba bambi sanyu lingi nnyo kali munayo waliwo baneiba olosero mukazi ngagamba oyo olosero ngagamba boss nane luvo omutanu watuleka nze ekizindaalo wabweru bakuyita mutamiivu mutabani we nti nga kali nga ono madamu wa gundi wa olosero ngagamba anti tumtano olwava banatwekanze luvo twekanze ekizindaalo oba nyimba za nyezo oba yazijjawa mbwanti abakave mask abwe batyo nganze ngamba don't care zero ngazi nyimba zani za Princess Amiira sifayo chemu pita kandi ngakobe nyimba za Amiira ngakobe nyimba za Amiira ngakobe nyimba za Amiira lwayo bali omukati oba atawo myezi 3 nga nakola wa ena kwesatu nga nakola wantu awo ku supermarket olikyava ngamba Amiira ali kavumba konzi kavumba konzi mami nagamba nogenda buli Amiira waino bali n'okugenda nali sina sente omwezi gunaakugwako kali nga anti atubalansinga nga omwezi gweddeko nanje na balancing ebya supermarket ngamba kavundeko wane mitwale 5 ngende wa Princess Amiira kati ate bwe tunyuka nga nze ndasula wa anti ngasula wa anti jenkera nenje nekula ku supermarket tulina kunjugala busaawa nyoba sawa 3 nenkubira ndi sino ngamba anti bakasoma bangi tugenda kola ki kukola nyina kusoma ku supermarket nja kuddawa nja kuddencha kati kina ku bizero singa tulo okusulayo kati simanyi obani yandi amodu kwe namanya kwe nagenda kati action never my twagenda tutuuse saa zalinga 3 twagenda namuzabuza nantwala mbya twagenda kavumba tebamenye supermarket y'omukazi tebamenye ki supermarket batya kati simanyi oboolya koza kati atenga nawe wajjemu emitwalo 5 kati oboolya koza advantage kinti John taliyo bija kigadde katambala balagenti obani toba John kati tebakusibako ogwobubi anti njija munaye ngoli ajja bamenya kamoli ngo obani yagwa mubya gwa munda kati kolo nze yatwala nga sente waka bembanga nyuka zatwala sente waka kange jina ngani nakusula eno sente zakola ki zasula mu safe mama ngoli ajja sikayo sente ajjanga no matali liptomirwa na mataga abana abato ne perfume bichi panaye tukomawo kumacha balamuna lisito agenda wakanga kuboso kusometi mbona soka nokola venga jagenda after wanna abenko lekindo kete mu supermarket sanga someti yomukazi bajimenye painatia nakabirawo nagamba afudi nga bamenye bulungi nyone bajjamu ebintu tukambina wano bajjamu sente amatago omukazi nawo omukazi ndagamaze lwesazuze wakati lwakoze eki lwe bamenye tezo olukweza akolaje zawo nimbajugamba omukazi bannaye ngamukubire simu bimugamba yangamba bamenye batya ngongembe wose mu supermarket chegezero okolaki okimanyi ekyo okimanyi banne tuto ku police nebansi tebansoka ende masi bakatono twagenda okuma omukazi yakutwala ku police ne bakusiba nebansi bakatono bambisala mpaire bakusiba banga kyakatono kumacha
kawungezi nenvaayo batya ani yakujjayo mwennyini kati bwetula ku poliisi kati awo buge gundi wali tewamugamba nti weebaka nnyo kwolwa ababbi ne bayingira nti ali namaani njogera amazima nali ngenze wa Amiira oba saamanya kati munnaye waliwo baneighbor olosero yalina kamera nga tundeko ewaffe ku supermarket kati nga agenda amuyamba nga amugirya kamera so nga te abaana benkuba nabo be bakoze olukwe ne bamenya supermarket balamula ngomanyi bintu abantu tetukolagana webityo bwebityo banne tenyamba nga mukazi amanya ensonga polisi antuwa emitwalo 5 nga nfuluma nga nzita ku mulimu nanga nejjulira nga mukunimba bali badonga togenda wani wa Amiira nemmanya ne bandi besanyimanyiza nti ani nti ego sandoozeza ne wanimba nange nenda kulooza nti ki nti go wabbi nengamba kyali kwa Amiira still bannaye nenza ne kuba ennyimba za Amiira nengamba naye bagamba omuntu olina okuba nga omulaikinga omufollowinga Facebook biki ebyo kozi kati nogula esimu ya WhatsApp solova okulaba bulungi Amiira muwe buli kimu bannaye nenda nkonoonya sente z'essimu nenzinoonya nga omwezi sirya mutolo 7 sirya paka n'emyezi mitwalo 28 nengula essimu olwa Amiira sinwagula simu biseera ebyo n'olwa Prince Amiira bannaye nenoonya essimu nga nno ng'oluusi benfunawo 7 oluusi benfunawo katipu ng'omwezi onakutuuka oba mutwalo nga nziruka ntwale w'omukazi zino sente z'essimu nanga tagatta mukazi watu mpola nampa essimu pane nawulya essanyu nentandikira wa Amiira pane nayimba akayimba jangu nkwekuleka yasookerako paka kati kusaayo nosenga bonna buli wano mu mutwe nga nyimba obumba bwami pane nga njagala Amiira kati awo wagula essimu smartphone n'okola otya kyekyaddako ekigendeo kyange kyali nti kangula essimu eno mbenga ndaba TikTok za Amiira zateddeyo bujimba bwa Amiira mulaikinge biki ebyo commenting nga bagamba comment subscribe biki ebyo netandika bandeetwa nyimba za Amiira biki kati bonna teli kulaba nyimba za Amiira nembeerawo naniko kunonya buli interview ya Amiira buli Amiira biki byayogera buli interview ye nginoonya sima behind the scene biki ebyo nenga sira behind the scene emyo sigira nga ya behind the scene yotegezaaki tugeze mugenda kola mugendo bakola tugeze luyimba kati baga behind the scene balaga mukola mukola make up biki bwebityo era baga behind the scene kati nganja ganyo akinzabe kuzambira bannaye zaba ndolaba Amiira bane mpuli esanyu simanyi lwaki kati nali anu ndaba interview nga Amiira yatandika ba restaurant ebyo kumbawe bityo ninga bandonye sene ngene o Amiira ne one cent atandika okufumba nga njigire wa Amiira omanyi okufumba nti nonye sente tandika oba ngene njigire wa Amiira abenga school fees oyo olwensonga njala kula Amiira atembe mbena tukena okufumba ninga ne sente mmeka ninga njagala kalwalu mwenda ka video ba yali behind kali katulunyo ka behind the scene ka okifundikidde kane mpyo musajja nga yesa ninga ndio musajja obanne kikola abantu nyakula kwa Amiira ibambira bali yawo singa kale anjama ne mulako bambi nempye nako kai nenkati neva kuswamba kadi supermarket yeyo we yali try to pangisa we yali supermarket yeyo kadi ba family bagamba bagala kumenyawo bazimbe enyumba za family nga bajja musende omulimu ngo summit omulimu ne gugwawo nefuna company ya juice bajita you fresh company aniri bakola buno juice nga boya fresh kati mbani kumulimu nesanga yo kalo nga nali ringtone yakagobako akayimba ka Prince Amiira bakataka gobako bannaye nga ndi mumpya sindamanya mtu n'omu kweyo company nola uli ringtone ya kugobako bayambya nenjagali yawo kalo pena yagala kalo nga mukwano gwange dress kintu eki kagobako iya bane nagala kalo nabagamba nange Princess Amiira fani wonze muyino nakola leero mbadde nsaba nkunoonyeko sinkana omuvubuka ono kubanga avudde wala nnyo okubeera nga ajja kweno programu asobola okunoonya byonna byanyumiriza bamusiba nga azze okulaba bamugoba ku mulimu lwakuba yali anoonya sente ajje mu show so bingi awo omuvubuka ngono bambi aba yeetaaga n'akusisinkana mukwano kati awo bayo njagala kalo nyi batagamba goba n'olugoli bawa kalo biki ngamba sifaayo manye ekingatanze ne kalo Princess Amiira kati bisale sala kumanya bannaye nembera wao kati mba esimu yange kati mwetukola eno ku juice batujja kamba simu ne bafuna bamunyo kandi ne bakola ki ne babawa esimu kanekola banne kati ntuka wali wifi ya kugundi ku juice kati ntuka kunyuka bannaye ngenda ku YouTube ndaba kayimba kapya okifundikidde Bible Amiira banne nawuli esami nabuka
nibanga mbona abadde ki nibanga ne mulaka imba kabensa mira okifundikidde banne nagamba kana kayimba nakusatu nga nkaize nentandika zano we nakusatu kakali mutwe okifundikidde ekituufu olaze embeera zo bano kabajje okikubye omusumaali bane video yali clear bulungi njagala akayimba nembeera oba ngamba kalo walabye kayimba kapya kafulumye manduke waka waliyo Aisha mulamu wange nangamba John amya kubya akayimba kapya Amirah nangamba nakalabye dda nzaso n'okusooka nangamba akimanya outosula step kwa Amirah nembeera waawo nembeera bane njagala Amirah wata nakubina adamu ne kati mba ndi ku simu ndaba aka video nga yabadde kwa kamwesi ngagamba naye bakyala simanyo bakyala ate bakyala n'ekirala bw'obadde ow'omwami n'akukyawa tandika osula 10 ogule ku wiivu alabe nayo sipo kyakola ki okyalimu akavidiyo ako akolya kwa kamwesi bwene ulanga wali ukamusinga amambye mmene n'otangamba baami azifuna mmanyi mbona otangamba ntiwadde kamwesi kabyo nkunoonya ine mpulye nako kyokanze obulango nti alina beerayo mbirabodde nga bimaze kukola ki kuyitawo tomugoberera ku social media ku Facebook banne akasimu ate esimu gye wagula yalaga yino ne muna akasimu kajjula ka freezing banne akasimu kano ndagaako kakano emaino freezing oluusi akokoita kakano mune obadde baka freezing kati era mbuna akantu ka Amirah kapya mala kujambi ndikamu ebinyimba za Amirah oba ndaloninga ku YouTube oba ka TikTok bannaye this guy is super amazing kati nembera kukifundikidde afulumye banene empulya essanyu nga lingi nali ku YouTube nempulya interview oba perspective yagimujjako nga nze najjabodde ng'ayitawo emyaka nze okugiraba mbu simanya mbu wavudde oba bakiddaawo iyo nayogeri emikolo bagenda Amirah wamagala n'omulembe bani natabuka ngozo gamba Facebook kati awo ndaba nenganda yamuleka Amirah bannaye kati waita oba myezi 2 nempulya olugambo olulala mbwa Amirah yeyagadde ne David Utalo era mpangisa simanyi ennyumba ewa baito batya bannaye bino ng'obijja ku source ki YouTube busima ambangizo oba nyumba kati for twesiga fenga tetulike kituyinza batsa ebiga nze mne ndabamanya neze buli kimu supporting oba kirungi supporting supporting za Amirah kuba mne nengamba Amirah oba mwagalo mwagale musango kati ubaka kibwoine eri Amirah bane njagala kumulabako ebyaddala mu maaso musabe bane Amirah so bane empula njagala kulako bambi noonyako bambi okunonye oba amnes kalizima mnezi wa munonyeza bambi kanze munonyeza wa mukazi atwabera busy sina mujja kati bwenatuukaawo newawo omukazi mutama makabaya gundi kera nti waffe tupagaza ku nyumba zaffe kitetik kali ngayawo ngawuza zeba nempagira nnyo rema talina kumatiza endyani wa Amirah mpagira nnyo rema kiki biki nengamba nze ndi wa Prince Amirah nengamba Prince Amirah nemugamba yamwagala nnyo nemuga ate Amirah abeera busy bikaseera kati kyemanya Amirah abeera ajja kujjukira akantu kano kati bwe nali abwe ekyo nengamba tumale empaka nengenda kugundi ku Facebook wa Prince Amirah Uganda mwennyini nemugamba hey nanzira mukazi wattu nemugamba nja onyimbireko ku mukolo nambuuza wa nemugamba bukakata Masaka lindako wagenda mu inbox yani ya Princess Amirah ewa ku Facebook nemugamba nja onyimbireko ebukakata nambuuza nakuzo mwezi nga mmeka nemwanga 26 next week yakugamba nti obaka nkuwe namba tudde mu inbox tubyogereko bajja nku office omanye abantu abakozesa pages zaffe bangi just olaba abantu Prince Amirah kuba mulimu Amirah asma addis tv biki kanze nalaba Amirah Uganda loza nti ki yeye oba yeye bati yali yemnesa amanya nangamba I'm already booked bane nasanyuka namugamba olaba Amirah abeera busy tabeera already booked just nyambisa okulaba Amirah ki nemgo kulaba Amirah bannaye abeera tabeeraawo mwate kiki kati mwamaliriza mutya okubookinga omukolo yagamba Amirah ngamba sorry I'm already booked kati weyagamba ekyo ayina empulya essanyu nawulya essanyu nemgo kulaba Amirah odali already booked tabeeraawo mwate biki teba mino omukyalo taba mbino nyombo z'abantu nga omanyi abantu babeerewo byo bambyewo ekitiibwa omukazi oyo siwo bannaye simanyi kati nemugabo olaba mama kabayo olaba omukazi we dali bore book tubanaye Amirah mwagala nnyo mama nembeera awo nakuba baby kanali ngeze ku supermarketing kugula buguzi jasi bintu yalina Valentine njijukira nebakuba akayimba ka baby mpanise pane nayagala akayimba kale bakaita mpanise ne ka Amirah bakita mpanise nze wampambye nze baby mpanise manya wampambye baby mpanise nagala akayimba
nenyimba akayimba ne kayingira mu mutwe nezire waka kati ntuuka wali Aisha gwe nagambyeko kwali kakayimba kajosha baraka simaya onana na chibi ebyo ne ngamba ali yayimba akayimba ako nangamba gwe nayo tubitegera otegera bya Princess Amirah no Princess Amirah bagambye ne mwasifudde yonze gwe njagala era gwe njagala myaka na myaka nembeeraawo kati kiki ekyali kisinze okutuukako mu bulamu bwo kyotunulako nogamba tufu kino ekintu kyantuukako lwa Princess Amirah enkovu n'okunsiba era olwenda bakunkovu enjukira nti ani nali ngenda lwa Amiira kuba ne mukomera singi nakola nayingiramu era byava kwani olinayo ekivulu gye wagendako bano bino nga bwolaba nwagibu abantu bwe bamukwatako ku kigere n'otulako mu maaso n'ogenda oba ku kivulu awali Princess Amirah nga yagenda okuyimba n'obeerako mu maaso n'omulabako maaso ku maaso simulabangako ngezezaako nagendako ne kamwesi mindi ebiri nga bajja abayimbi abanenga ajjakola ki tajja nenga njagenda saa 10 nebuze zimanyi tusoge ntube mu maaso nenga tajja nze era nga abimbi abalala sigenze nti ki ngenda lwa Amiira olali nange kuna bebiri kitundu waliyo balanga bashiba genda kanyomozi rema bitusi be batu ne ba Amiira bamulanga eyo ddala ningamba mbalesera gendo kanga ndo lwa Amiira gemulabe ko bambi ningamba tekati bwe star gende ne bangamba ati yazze ngamba kangende kuba njagamba tengenda ngamba sigenda te alyoka akoleki alyoka ajje kani lwa muno genda ndabe nti mulaba bane ngenda natula ne batu kati no gamba abayimbi ne batu ko just club ko music nga bayimba weddeyo nempulye nakusenze nga sinza zifuddechi ngamba nera kasano nakulabani Princess Amirah kai nembeera ne kuma wakwaito wishinge mu babiri ne bagamba ali Tanzania uduzo bakabusu naye kola nakujuise era sti mama Aisha nangamba banne balanza Amiira wali kabusu nengamba nogenda nengamba nogenda sinafuna just wenze sinafuna bali nengamba nogende wa Amiira kale saba Princess Amirah okumulaba tuve wano omukisa gonkwadde Vanessa Musamira jambi kulago Princess Amirah jambi kulaba ko bannaye nkwagala nnyo bane ndifani bane nkwagala nnyo ndofuna t-shirt eno ndali malubimbi funa t-shirt eno bannaye ebiri kitundu wali malubimbi nofuna emitwalo ebiri kitundu ani yali atunda ezo t-shirt za Princess Amirah oli just ogenda nakutako ekintu kyoyagala kyali antu atunda nti oba ya Amiira ogenda n'omwanya era kino yina akikolerera then osasula sente walimu olubimbi ne bakola ebiri kitundu nasasulako omutwalo kandi wabula gumu kitundu wena ngamba actually kwali nakola lumonde nenkola lumonde ne gumu kitundu nenga nempayo ne bya t-shirt ya Amiira kati bwe nagenda nga yesako bwati nemugamba sibyaga njawuti buli omala Princess Amirah takuboti black buli omala be sagala nze bino sibyagala nantirako bulungi bane bambi Amiira bane sima buli kayimba ko bambi boli ngakayimba kayimba kamanyi mutwe bambi jango nkwekule akafukali gubimba otike kigwembi kwasiza banayi okifundikidde sibo kyo oli omwana ojimenye buli kambambi onsuseko onsaliza bambi buli kambambi bannange Princess Amirah afani wonze muina awo nakola leero ndi n'omwana omulenzani mpozi yiga John akwagala nnyo bambi abadde ayagala kusinkanako nga fani we tujja kuba basanyufu olunaku lwonatuwe tunakuweereza ka message n'otuwa invitation nja kuba mukuleetera bulungi omwana ono gwolaba abeera Masaka ekyamujja Masaka kujja asobole okubaako ne show emu yokka at least ya Princess ate okabaki simanyi wakikyo ate kati okaba bukazi esanyu mnembu mbuli esanyu bambi simanyi bannange mbajikiza nti yenze Hadija Kigozi neyanza nnyo kuba nti munda bamwe balenye okutulaba bamwe balenye okutwagala bamwe balenye okutugoberera baganda bafe aba Platinum Wellness Spa bateekamu omusaayi kulanga shetambula bulungi aba BBH Travels bakugamba nti gwali mu Dubai basobola okukolera visa extension nga teweebuza ku muntu mulala yenna visa eri very discounted bakubiriko ku namba y'essimu gy'olabawo wamanga aba Platinum aba Global Links bali awo India baleeta ebintu okubijja India paka Uganda bagala eddagala medical equipments bajja kuba babatukako bulambalamba banoonyeko ku namba y'essimu gy'olabawo wamanga banafe aba staff eva Uganda bakugamba nti gweyagala okugenda Kuwait bakolako bulungi nnyo beera ngo bakubirako ku namba y'essimu gy'olabawo wamanga mpoza ate n'abashukra Herbal Pure Solutions bakozesa ddagala lya butonde bagamba nti gwe wenna ayina ebigalanga ayina ulcers ayina pressure sukali abakyala bagala okwewundira babba bamwe mu buliri abaami abayatesobola mu size babakolako bulungi nnyo
bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga banaye muzikirize mbasibule yenze HK Media Hadija Kigozi mwiraba